with the teachings of with the teachings of Abakulembeze b'abasiraamu balidde ebigambo by'Olungereza bwe babadde balayizibwa ku bukulu obwo. Bakira ebigambo by'Olungereza ebibadde mu kirayiro kye bakubye bibalema ne boogera ebigambo ebirala ebitategeerekeka n'abamu okubyatula n'empaka. Muslim District Council of Mukono District do hereby swear in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the most merciful, the most gracious, the most gracious, the most merciful, the most merciful, and solemnly affirm that I will honestly observe and preserve the constitution of the Uganda Muslim Supreme Council. Bino bibaddewo ku mukolo ogw'okulayiza ab'akakiiko k'omuzikiti gw'e Nassejjobe mu ggombolola y'e Kasawo mu disitulikiti ey'e Mukono. Akulidde okulayira Omulangira Kato Kimera wadde ng'ebigambo bwedda yabisomera abalayira agenza okulaba ng'abakulu ebigambo bibakaluubiridde kwe kusalawo abaddiridde okubavuunulira ekirayiro mu Luganda. Ndayira mu linnya lya Allah. Ow'ekisa ekingi era omusaasize ennyo nga nkakasa okulayira kuno nti nja kuba mwesigwa era mwesimbu. Abalayiziddwa beeyamye okutwala mu maaso omulamwa gw'obusiraamu okwegatta n'okulaba nga bawagira enteekateeka zonna eza Uganda Muslim Supreme Council. Basigidde Nuuru butudde ku ttaka lya eka 40 tulina ekyapa kyalyo tewali nsonga tuziza kubeera nga tusobola kufuna nkulaakulana. Kakati n'ow'embizzi bw'ogamba nti abo bali embizzi mwana wattu wamulabako ng'agirya ekigambo ekyo kyabutaliimu kyabutaba na mpisa. Mu ngeri y'emu mukamwana atabukidde ssezaala we n'amuvumaavuma mu bantu n'okumulangira obunnanfuusi olw'okwagala okulemesa bba okulayizibwa ku bukulembeze bw'omuzikiti olw'okuba omutabani ali ku ludda lwa Mufti Shaban Ramadhan Mubajje ate nga kitaawe ali ku ludda lwa Supreme Mufti Sheikh Zubairi Kayongo. Bino bibadde ku muzikiti gwa Nakasoga B mu ggombolola y'e Nabigasa ekyotera mu disitulikiti ey'e Rakai mu kulayiza abakulembeze b'omuzikiti gw'e Nakasoga abaalondebwa gye buvuddeko. Aisha Nanyonjo omusomesa wa primary yawanyisiganyiza ebisongovu ne ssezaala we Haji Abdu Mpaka ng'amulanga okukulemberamu olukwe olw'okwagala okulemesa bba Haji Moses Lubega okulayizibwa ku bwa ssentebe bw'omuzikiti gw'e Nakasoga wamu ne banne bwe babadde balondeddwa. Iye yakeranga kubasha mutundu kumusango Bino okubaawo poliisi esoose kuyitibwa bukubirire okukakanya abasiraamu ababadde bataamye nga baagala okugajambula Moses Lubega eyabadde anekanekanye mu kkanzu ng'atudde ku ntebe alinze kulayizibwa era akulira poliisi y'e Nakatogo Afande Mugisha yayingidde mu muzikiti okutaasa embeera n'okujja ababadde bataamye engengo era nga Lubega entuuyo azisiimuula bwe zikala wamu n'okukuba amasimu ag'okumukumu nga n'abasirikale abalala bali bweru. Bazi batufutiaga naye kabaka mukama waabwe abapushinga wano Ssesimba ali Kampala yabapushinga bajje batawanye wana banyage ekyapa kyafu naye ekyapa kisugenda kibawo kubanga omuzikiti guno n'ekyapa kyagwo kiriko siiru eya Uganda Muslim Supreme Council n'olw'ensonga eyo okuva edda kitegeezebwa nti omuzikiti gwaffe guno ogwa Nakasoga gwa Uganda Muslim Supreme Council era omuntu yenna atakkiriza mu Uganda Muslim Supreme Council waddembe okusaala. Saulo w'okulira ne mulyo wa John Bosco be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.